oli mu program Tunda ku BBS telefayina ey'obwakabaka bwa Buganda. Tukuweereza tusinzira wano ku mbuga enkulu ey'obwakabaka ekizimbe gali kwoleka Masengere. Wasuza otya ssebo n'ennyabo eyokuumidde ku BBS telefayina. Nze musajja wa Kabaka birimu ye Matovu. Omwana enzaalo w'Ennatita Kalungu Masaka mu Buddu. Bwali bwe buti, lwa lunaku bwe ruti, ennaku z'omwezi ez'olwaleero, empologoma n'esiima neeta amayengo gano aga BBS telefayina, Buganda Broadcasting Services. Bene n'asiima tutandika obbaweereza. N'olwekyo olunaku olwaleero lukulu nnyo eri ffe abaweereza ba BBS telefayina, eri bakama baffe abatwala management ya BBS telefayina, eri obwakabaka bwa Buganda, eri mukama waffe kitaffe Ssaabasajja Kabaka, kubanga yalengerera wala. Tweyanze nnyo ayi Ssaabasajja Kabaka, naffe tuwera, tujja kuweereza abantu bo obuteebalira, tujja baweereza mu bwesimbu, mu bwerufu, mu bwesige. Program Tunda nze gguza kikwongerako. Tuzze tuwulira CBS Pewosa, CBS Pewosa, CBS Pewosa Trade Fair. Kaakati ennaku tuzibalira ku ngalo. Easter tugenda girira mu CBS Pewosa, wali mu Lubiri e Mengo. Naye n'ebisingawo nnyina omuteesiteesi omukulu era akwanaganya eby'emirimu mu nteekateeka zino ez'omwoleso, omukulu Katumba Saul. Nsaba ababuuzeeko ayongere otubuulira entambula n'enteekateeka eri etya mu Lubiri e Mengo ku CBS Pewosa. Sebo abantu bakula bulungi. Sebo nsanyuse okubeera naawe nate. Weewaawo Sebo. Bannaffe abatwegesa amaaso era abateze amatu, nsanyuse okubeera wano nga mbatuusaako ensonga zino ez'omwoleso, naye nga sinagenda mu maaso Sebo nange enjozayoza telefayina, BBS telefayina yaffe eno yaffe ddala ddala olw'okuweza emyaka 6. Emyaka egyo tegiba myangu nga tozikidde tofunye kasukonda naye tunyumiddwa nnyo emyaka egyo, era nange kangatte eddoboozi ery'okwewuunya okugenda mu maaso bwe tulaba mu Bwakabaka bwa Buganda, kyongera okutusanyusa. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Agafa mu CBS Pewosa. Mu CBS Pewosa Trade Fair omwoleso kakati tekyali kulanga kulala. Tulanze byonna tubyogedde. Olunaku esigadde lumu lwokka. Tuzibalira ku ngalo. Esigadde lumu lwankya lwokka. Kubanga ku Lwokuna omwoleso luguggulwa mu butongole gutandika. Enteekateeka zonna ziwedde, tuziggyeko engalo. Nva mu Lubiri. Era omuntu yenna bw'alingizaako mu Lubiri. Tulaba kaakano oyinza musiigira kifaananyi. Tumaze okuteekateeka abantu bagenda okukwoleseza ebintu byabwe. Buli kimu kumpi tukimaliriza era tulinze bulinzi bannaffe abagenda okwolesa. Mbakubiriza abagenda okwolesa mujje ku Bulange, ku Masengere, mu kizimbe kino mwe tuli. Ku mwaliro gw'okubiri awali ofiisi za CBS mutandika okunona ebyo ebigenda okubalaga nti mwe musaanidde, kubanga waliwo endagamuwoleso endaga Pewosa. Kakati gwe atannaba kuleeta bufaananyi bwo okeereye naye yanguwa tusobole okutegekera. Mwe abaabuleeta nammwe obudde weebwo kuba tetwagala kayisanyo k'amaanyi. Naye nga enteekateeka tuzimaliriza, tulinze Lwakuna, twagala enkya ku Lwokusatu bannaffe abagenda okwolesa muleete ebintu byammwe mwetegeke. Olunaku lwonna lujja kuba lwakwetegeka, olw'enkya lwakujjuza midaala kubanga nakugiteekateeka. Ku lunaku Olwokuna omugenyi waffe agenda okugulawo omwoleso, omukolo agenda gukola nga obudde bukyali, saa zigenda kuba 3 nga tugenda mu Kalasamayanzi. Awo tujja kukola omukolo ogw'okugulawo omwoleso mu butongole. Era omugenyi waffe omukulu nga bweri ennono ajja kulambula ku midaala tunakolera ddala mukolo ogwo. N'olwekyo bannamukisa bw'aba neesigiriza nti mujja leeti, omukisa ogwo nno munnaye gujja kuba okuyiseeko. Ate nga bulijjo twagala nti bw'ogenda mu mwoleso kikwongeramu
ng'omugenyi omukulu akukyaliddeko newekubisayo nekukifaananyi terefayina nga bwe tulaga butereevu kale nno temusibe omukisa ogwo mukeere olw'enkya mufube okulaba nti ebintu byonna mubitereezezza ku lunaku olwokuna oleme kubaawo kusiba mukisa ogwo weewaawo tuyita ku geeti ki ku mulyango ki emiryango genda kukozesa emiryango ebiri singa kakati olw'enkya bano bannaffe abaleeta ebintu bajja kuba n'emmotoka pick-up loole omulyango gwaffe ogwakaalaala ogwo oguva tugende guva mu kisenyi ogwo guva mu kisenyi kakati awo opposite amafuta ga Starbex kati awo gwe guyingira oba oli awo gwe tugamba nti gwe guyingira mu Lubiri High School kituufu kakati ogwo gwe gujja okuyingiza ebintu naye ate emmotoka eziyingira okuba zijja kuba zijja nnyingi ate zifulumire emmanga kugenda mu Ndeeba awali ate Lubiri Nabagereka primary kati oyingira n'ovuga buzi n'okkirira omaze okuggyako ebintu byo n'ogenda kakati ate ku lunaku olw'omwoleso tusuubira tujja kuba tetukyayingiza nnyo bintu nga tuyingiza bantu kakati awo emiryango gijja kuba 3 guno gwennyini gwenjogeddeko Kalaala kakati yo ne wansanso emmanga eyo eno yo wali zingizingi kati awo nabo bajja kuyingirirayo ate ne guno ogwa Lubiri ogwa Nabagereka primary school kakati emmotoka ayo gye zijja okuyingirira lwa nsonga nti parking eri mu ssomero primary eyo parking ekifo kigazi n'obukuumi bujja kuba bulungi kati ab'emmotoka bajja kuyingirira abo bapakinga emmotoka zaabwe ogw'omundeeba bapakinga emmotoka zaabwe nga kanisa yaffe ebyafaayo ebyo gye baamenya naye kati nga bagyeddiza bannyiniyo kakati awo oyingira ojja kubaawo enteekateeka eyo kati bapakinga emmotoka zaabwe balyoke batambule bajje mu kifo awali omwoleso nga basasudde bulungi ensimbi awo ku mulyango ng'ojja okusasulira ovuge emmotoka ogiyingize ate otambule mpolampola otuke oba naakulagirira ogenda okulambulira omwoleso. Mwami Katumba gwe okwanaganya ebyemirimu naddala ebyekikugu mu Pewosa wakyaliyo ku bifo ku midaala emidaala njayaana naye akisente nkafunye leeti emidaala egyo essaawa eno giweddewo naye olw'obugazi bw'olubiri n'ekifo we tugenda okukolera abajja essaawa zino nabo waliwo plan B tubafunira we banagenda era bakyajja nolwekyo buli kaseera tugenda tugaziya enteekateeka naye nga kyetwasooka okufulumya wano ku maapu gye nalabako egiweddewo naye kaakati ate bannaffe ate bajjumbidde nnyo era wano wenkubiririza abantu nti amazuukira gano tewali kikutwala ng'otangatanga kubanga abantu baleese ebintu tubalabyeko olina okujja ne weerolera gwemanya nti oba nzijja lwakuna oba lwakutaano ku Good Friday oba lwamukaaga oba ku Sande kunyini ku Easter buli lunaku enteekateeka we ziri tojja kujjusa tojja kujula ebintu byonna byonna ojja bisanga mu Lubiri byoyagala okugula byagala okwewumuzaamu byonna byonna kugamba tubitegese naye ng'ekyewunyisa tolina wogenda kusanga kintabuli ekyo kyonna kusinye 15 tewali Ssaabasajja Kabaka agabudde. Mwami awo nnyini wembuuliza wayogera ku misomo ekyemisomo kikyalimu era essira kiriri ku misomo emisomo gyo tegibulamu kuba enkola ya Pewosa eyo yankulaakulana nolwekyo emisomo egyo mwegiri naye ekyenjawulo nti agenda mu misomo ye atta ebinyonyi 2 n'ejjinja limu osasula emitwalo 2 ng'okwo kwe kuli okulambula omwoleso guno gwadde ogw'5000 naye ate emitwalo egyo gye gikutwala mu musomo kati emisomo egyo tulina we tugitegekedde awagenda okuba emisomo egy'ekikugu kubanga onazze asasudde ssente zino ye agenda kutulya ddala kusoma olunaku lwe aluwaddeyo kusoma era ali mu weema ezigalira obulungi ye agenda kusoma bw'anaamaliza okusoma ate alambule naye ng'emisomo egyo ennaku 3 olusooka oba gyonna emisomo giri ku bya bulunzi bya bulimi kaakati awo nnyinira nsasudde emitwalo gyange 2 ku mulyango nnyingidde kwegyo 2 we ŋŋendera mu musomo gwa mmwanyi terimba era ku 2 ne ŋŋenda mu kulunda enkoko kakati emitwalo egyo 2 gya buli lunaku kubanga
kizibu olyoga nti ajja abantu bagenda kuva wala tajja kusobola nti emisomo gyonna oba anagisoma eri abajja ogisoma bonna naye olunaku gwe kusinziira ku kyoyagala bw'oba nga okyasoomozebwa mu bulunzi katugambe obwembizi olwo lwakutaano kakati ebikusoomoza byonna bulwadde butale ennunda olunaku lwonna olwo lwonna twaluwaayo ku nsonga eyo abantu baffe balunda nnyo ensolo ezo mu byenfuna naye basoomozebwa kati olwo lwakuna olunaku olwokuna oluggulawo kakati oyo ajja kusasula emitwalo gy'ebiri olwo lunaku kakati oyo ayinza okuba nga ye mulunzi w'ebyo byokka enkoko taziriimu kakati ayagala okutegeera ebyenkoko ebyo bya lwakutaano kati ebyenkoko ennansi entabule enzungu ddala tuziriisa bino tukola biki byonna zino endwadde tuzikola tutya olwo lwakutaano lwonna okuva ku makya kakati olw'omukaaga lwe tugenda okusensula ekigambo ky'emmwanyi kubanga emmwanyi kati erimu ensonga nnyingi ezizze yo kaweefube wa Katikkiro ow'ekitiibwa Katikkiro ye akyagenda mu maaso era naye twongera omunyikiza tugenda kwongera omunyikiza nga tulaga abantu lwaki tebasaanidde kuva ku kirime kya mmwanyi n'emigaso egikirimu naye waliwo abakugu abagenda okuteekawo embeera ey'okunnyonnyola abantu bakibinga ekkofi abo bonna bino ebibuuzo bye tuwulira ennaku zino omulimi weeyo tabitegeera bulungi ate abadde akyali awo emmwanyi nerumbibwa akawuka kakati kano tugenda kukakola tutya kwega emmwanyi efunye okusoomozebwa kungi ennaku zino kale nno olw'omukaaga lwo lunaku lwa mmwanyi tetwagadde nnyo kugattiriza bintu byanjawulo nolwekyo twalabye nga ebyenfuna naddala wano mu Bwakabaka wa Buganda egyo gy'emisingi gyabyo era gye twagala okunyweza abantu baffe basituke byenyingiza kati ku lunaku olukulu ku mazuukira ku lw'amazuukira olwo lwolyose n'olubuuza kubanga ffe tugenda kuveeka n'abaana wiiki yonna kati twatandise dde okweteeka mu mbeera ey'amazuukira n'olwekyo waliwo era embeera ey'okusanyukamu naye olunaku olw'amazuukira lwennyini olwo enteekateeka tuzikoze ate ekyomukisa oba ekisanyusa nti enteekateeka tugikoze ne BBS BBS alinza okuleka mukulu we erina programu enyuma ennyo eyakyamuka mu ddiro lyo kubeerako bannaffe abasuna endongo akati abo tukoze enteekateeka ne BBS tugenda kubasitula bukolokolo bali mu lubiri stage eri mu lubiri kati abantu abanyumirwa wano nga balaba ku TV bagenda kujoota buliro kakati bandi eyo egenda kunyanyagiza emirere ne mukeera mwenye ate kugenda kubeerako n'abayimbi abajwerekera bonna bajja kujja omu kati ekinaabeera eyo kijjobi Mwami Katumba ffe twamanyira okujja mu lubiri tuba tuzzeka esebo oba bukya ne bukya weewaawo ekyo kyogerako ki kakati nze nvudde buddu nzize mu lubiri mwoleso oba bukya nze nzirayo nkeera olubiri Ssaabasajja yasiima tulweyagaliremu kakati okuva ku makya mwoleso ebyokulyamu ebiri ebyokunywa eby'abaana kakati n'ebyo ebitusanyusa ate si byo byokka waliwo n'ebyomwoyo kubanga emisana awo mu nnaku zino tujja kuba tufuna abali b'emyoyo tebajja kujja kulambula bulambuzi mwoleso gwokka naye era n'okutuliisayo ekigambo ky'Omukama nakyo tujja kukifuna mu nnaku ezo n'olwekyo tubasuubira naddala ku lunaku olw'omukaaga kubanga olunaku olwokutaano ku bulya musaalaba tujja kubafuna ate ne ku Paasika kwennyini bajja kubeera n'obuvunaanyizibwa mu masinzizo ag'enjawulo naye olw'omukaaga olwo lwe lwabali b'emyoyo lwe batuwadde tujja kubeera nabo naye n'ennaku endala era enteekateeka zijja kubaawo ku ludda olw'enzikiriza tujja kuba n'ekwaya ez'enjawulo ennungi nga nazo zitusanyusaamu kakati akawungeezi awo waliwo bannaffe bano abanyumirwa bino eby'omucupa babiwoomerwa kakati nabo tubawusa engule eyo ejja kubeerayo era engule y'omu ku batadde ensimbi mu nteekateeka zino n'olwekyo bannangule n'ebirala ebigenderako ebyo ebiri byonna nga wali bandi weekola ki bwe zibasanyusa so gyebiri bingi bitegekeddwa era tewali kujula kwonna naye byonna ebyo tolina gy'obisanga ku obuyigo tukozesa bwa lubiri gundi lubiri high school abantu bagenda kubeera bangi n'olwekyo
ensonga ey'obuyonjo ebintu bye tutaddeko nnyo enteekateeka ey'enjawulo ate ebyokwerinda ebyo tubitegese bulungi nnyo kubanga abantu oli wajja n'emmotoka ye alina okubeerawo nti tujja kufuna buzibu ate era agende ng'amanyi nti enteekateeka y'omu lubiri yo eba nnungi bwe nzija tewali mutawaana ekintu kyajja kukitwala nga bwe yakireese noono azze okwolesa era ebintu bye bijja kuba bisulamu okumala wiiki nnamba tebigenda kufuna buzibu bwonna kakati ekyobuyonjo ekyo nakyo kikulu kuba essaawa eno waliwo endwadde zaffe ezivudde ku bukyafu nga ne covid naye mwali ekyobutanaaba mu ngalo nakikale n'enteekateeka zonna tuzikoze bulungi ensonga y'obuyonjo erowoozeddwako nnyo era etegekeddwa bulungi tewajja kubaawo okwekanasa kwonna wadde okwekanga oli ku BBS terefayina yaffe ey'obwakabaka bwa Buganda emyaka 6 bweddu gwali ku BBS terefayina mu ddiiro lyo wookolera mu katale tukwebaza otaddeko ettaffaali ddene bw'okwata limooti n'oga nti akandabe ey'obwakabaka bwa Buganda sebo n'ennyabo weebale nnyo weebalire ddala kabi waffe Kalungu bannabuddu mwebale nnyo mwebalire ddala Mwami Katumba byonna ebyo bye tukola kulunda kulima tubikolera ku ttaka timubeemu omusomo gubikwata ku ttaka omusomo ogwo mweguli wali ku mmwanyi terimba tebagattawo ku ttaka kuba n'emmwanyi zirimwa ku ttaka byonna ekintabuli wakuba nti obudde tebumaze okugendako okumenya akawuvu n'akagga naye ebintu bino waliwo omuzungu kyayita linkages ti bigenda bikwatagana biyungagana nolwekyo mu nsomesa byonna bijja kgenda bijjibwayo ensonga lwaki tunoonyeza abakugu abamanyiddwa abamanyi ate nga bamanya waliwo oli kwegamba nga bw'atandika okusomesa n'atandiriza ayiga kakati abo bagenda kulambika bulungi ebintu bwe bitambula ennaku zino waliwo enkola ekigambo kibaga nti process by process tolina kyolekayo bijja kutambula process by process paka nga omuntu ategedde buli kimu si byakubuukamu kino ate n'ogenda ku kiri n'obuuka kino n'ogenda ku kiri ate era ebyo byonna gye biggweera nti omuntu waba ennyingiza ye nga etandise okukyukako ensimbi zino azikuuma atya ne zitafuumuuka kati ebyo byonna byonna bwe tugenda okuwunzikirawo nti tukuyigiriza okukola era ensimbi ogenda kuzifuna zaabaffe ogenda kuzikuuma otya kati ekyo nakyo kijja kubanga tulina stage eya buli lunaku okulangirwa ebibuze oba ebirondeddwa kuba byonna bisoboka ebyo byonna bijja kubaawo naye waliwo emyoleso gye tugendamu nga mulimu endongo kumpi buli mudaala nga guyina ebyuma byagwo kwegamba omuntu azze okuyiga n'okunnyonnyolwa ku mudaala kuno n'alemwa ng'amatu kuno okutu kumuwa kirala kuno kumuwa kirala embeera eyo egenda kubeera etya nankubadde nga CBS radio obujjajja eyina stage eyaayo n'ebyuma naye abantu balala buli omu aleeta ebyuma n'owenjiri bwabuulira bakubeeza amazuukira omwoleso gwaffe guno buli mwaka tusooka kunoonyereza biki ebitagenda bulungi ne mu myoleso emirala ekyaffe kiba kiteeketeeke bulungi era yensonga lwaki tuba n'obukiiko obwo bwe tuteekawo era ensonga lwaki fe abamu batuleetanga abakugu okulowooleza ebintu bino n'olwekyo essaawa eno maapu yaffe eri ku kibanja kyaffe ekya www.cbs Pewosa nsindika .ug ebyo byonna osobola okubiraba mu nkola eyo naye twateekateeka waliwo ekifo ekyesuddeko akabanga okuva bannaffe bano ab'emyoleso egy'okuyiga bwe bali kubanga omuntu ono azze okuyigira ku mudaala nga bamusomesa yeetaaga amatu ge nga gawulira bulungi kye bamugamba temugenda kubeeramu bireekaana naye akatono nga waliwo omwana abuze waliwo obuzibu bwetaaga okugonjoola awo okulanga kyo kyangu nnyo nti omuzindalo gwaawo netulanga ekyo nekivaawo naye bino ebyokuba nti byakuleekaana okuva ku makya okutuuka akawungeezi nga abantu tebawulira nabye babanyonnyola ekyo tebigenda kubaawo enteekateeka tugikoze bulungi naye ekiseera kiri kyenkugambye ekyattembere ekyo kyo kya
kawungeezi ddala ng'ekiseera ekyokuyiga kikoze eki kiwedde nga abantu beetaaga kwesanyusaamu nakwewummuzaamu awo balyoke bagende mu kidongo kyabwe. Waliwo abajja nga balowooza bajja kukolera mu bannaabwe awo tewabulamu kyekireeta okugenda wali nti mulange weewaawo ng'oli ku terefayina wano ku lw'ebyokwerinda abo nsaba obafuuwe nabaakagambo kakati abakolera mu nsawo z'abannaabwe mwe bannaffe abalowooza nti olubiri lwa Ssaabasajja Kabaka lwakutyoboola nakujja kukolera mu bye mwagala musigale ekirungi olubiri lulina bbugwe mugazi munene kati bw'omulaba awali bbugwe olubiri toyingira sigale abeera nawala kuba ne ku bbugwe awo tebajja kukkiriza ate ekirungi ebintu by'omu Kampala bikwewuunyisa nti abantu abo bamanyiddwa kati abakugu bano babatunulira butunulizi ne bagamba nti oyo kifeesi oyo kiki ono kiki kakati temutawana kusembera kubanga akaduukulu weekali poliisi ekatadde ennaku zino baleetawo n'akamotoka kana akakaduukulu buli wendi nkusiba kakati tokema poliisi okuteeka mu kamotoka ako naye nga poliisi n'ebitongole by'okwerinda byonna ebirabibwa n'ebitalabibwa byonna tumaze okubifuna. Weewaawo Katumba olinayo eddakiika nga 2-3 ku lwa CBS Pewosa nsaba ottaanye ensonga ze nsaba ezitalekeka gy'oli okwebaza bannapewosa mwenna ne bannamakolero mwenna abajjumbidde kubanga tulina olubu lwaffe oba oluse lwaffe kakati olugenze lukula olwa bannapewosa abaetanira enkulaakulana eyo ng'otandikira ku kyolina n'okulaakulana n'olwekyo bajjumbidde nnyo era bafunye omukisa olwekyo abantu baffe mwenna abettanira okubaako ne kyemukola naddala mu mbeera eno ey'okwezza obujja nga covid atuyiseemu ebyenfuna bikoseddwa guno gwe mukisa gwokka CBS gwe bawadde okujja okulaba nti tuzzaawo buli kimu ekintu ekyaffe ekyakosebwa n'olwekyo okutandika n'olwokuna muyiwe mu lubiri tewagenda kubeerawo kujjusa ate wiiki nnamba yakuyiga nakusanyuka n'olwekyo tweyanziza sirema kwogera bannaffe gye tuyimiridde nabo tuyimiridde nnyo ekitebe kya gavumenti ya Bufalansa embase ekitebe kya omubaka wa Bufalansa mu Uganda ng'abo bakolagana ne Stanbic Bank balina program bagita Stanbic Bank Incubator Program abo nno tutambudde nabo nga bateekateeka bannaffe abana abakukolesa obulungi tutambudde ne Peacock Paints abo ba mukago tutambudde ne Insurance Regulatory Authority tutambudde n'ekitongole ky'ebyemisolo Uganda Revenue Authority tutambudde ne banks ez'enjawulo nazo zituyambye okuba nti zijja ne kuteekerateekera wamu Statewide Insurance Company nayo tuli nayo bannaffe abakola ku byemmere ey'ebisolo aba Conversion Nutrinova abo nabo tuli nabo n'amakampuni amalala mangi Kabaka Foundation ku byobulamu nabo tuli nabo BBS Terefayina nayo wentudde kati nayo tutambudde bulungi era egenda kubeerayo butereevu ne CBS naye egenda kubeerayo abaweereza bamwe mujja bbala bulungi era ebiweerezebwa bijja kubeera ennaku zino kitugaa nti live bannaffe abatulabye kakasa nti tutambudde bulungi nnyo era enteekateeka ziwedde era ninze bulinzi kubaaniriza mu lubiri sebo neyanziza okutukyaza weewaawo Ssaabasajja Kabaka awangaale sijja kusukkako wano bannaffe abakalaakya bamaze okweteekateeka ate balina ekyenjawulo nga tujjukira nti emyaka 6 bweddu nga tuffe tubaweereza terefayina lukyetandika tekyukakyuka eri ku mulamwa kyentegeeza ekyuka eyongera kunyweza mulamwa ogwagitandisaawo era bwe bweyamu bwaffe tova ku BBS Terefayina nze musajja wa Kabaka biri mu ye matovu ayi Katonda kuuma sebuufu bwangu.